Sol TV kuli kitundu kya byabufuzi na byabukulembeze wakati Omunnyo Ku Makya yenze tusimapolo ndine Mowa Ibrahim kitundu kino kikusibako aba Al Walid Investments Limited abakutwala eweru mawanga nga Saudi Arabia bakutwala Abu Dhabi bakutwala Dubai sobola okufuna omulimu ogusasula mu dollars sobola okwenazaako enaku ey'obwavu bagamba nti emirimu bagirina egyaba cleaner housemaids balina emirimu egyaba offroaders ku kisawo ky'ennyonyi ate ebyetaagisa byangu funa obufaananyi butaano funa passport yo bw'oba togirina genda bakuyambeko enamba z'essimu kanzikuwe bali wano ku Junju Road ku Busega enamba zaabwe kansoke nzikuwe osobole okwefunira omulimu kuba noti 7 noti emu 795 488 oba kuba noti 782 3 mwenda 75 beba Al Walid Investments abakutwala ebweru ne bakuwa omulimu nosobola okwekolera ensimbi tugenda maso n'ebyobufuzi n'ebyokulembeze onakulujja kwa lwancha bana Uganda bagende balonde president ne ba members of parliament abana batwala mu bukulembeze obw'emyaka 5 batambudde butya ensonga zimiridde zitya byetwogerako enkyalero His Excellency the President mu Nation Address gyakoze akawungezi k'eggulo ayina statements yakoze mukwezo yeyo kubeera nti ya wadde okulabula His Excellency the President ya wadde okulabula eri abakacebwe kulonda n'abavuganya government beyagambye nti babadde nga benyigira nnyo mu okubba obululu embeera yagambye nti tejja kubeerawo His Excellency the President yagambye nti okubba obululu kiri treasonable gwe musango obolyawo ogwenkanankana okulya mu nsi yo olukwe mwekyo President yagambye nti abakacebwe kulonda babadde nnyo bakozesa ebyuma bino ebya biometrics ebisoma ebinkumu nga abadde nga ekinkumu bwe kigaana okukola nga bagamba nti kwata akakonge genda olonde yagambye nti ekyo tekijja kubeerawo bwe kibeera nti ekinkumu kiganye okusoma akalulu bakayimirize bakongezeeyo wakiri bakongezeeyo ne tewajja kubeerawo mwaganya guna gwajja okuba nga akkiriza ensonga eyo ey'okubba akalulu mwana Ibrahim Waya President yabadde nga mu ddoboozi ly'owulira nga ayogeza ddoboozi ly'omwanguka ku nsonga eyo okubba akalulu nti okubba akalulu ebadde nnyo enkola ate nga ku ludda olw'opposition nga bayambibwako abakacebwe kulonda ofuna otya position yeyo okulonda kuno okubaddewo bukubadde nga kuggwa okuvira ddala mu 2021 wabaddengawo abawawaba mu Supreme Court petition okulaga nti akalulu kabaddemu okubbibwa sibulirangayooko mu defense ye president ng'awaayo obujulizi obulaga nti kituufu wabaddewo okubbira naye ba opposition n'aba electoral commission be baabukoze ekyo kimu okulonda kwa president okwasembayo kwaliwo mu 2016 ebbanga eryo lyonna president okulinda nga ebula olunaku lumu okulonda kubeere wali okatugambe nti wabaawo okubba akalulu abadde n'obudde obumala kuba yalonda akakiiko k'ebyokulonda constitution ye muwaki olukusa olwo n'alonda akakiiko k'ebyokulonda ne kabeera approved by parliament process yonna yonna okuva gyetandikidde n'okujja abadde tavangayooko so bino byokugamba nti yakangudde eddoboozi kukubba akalulu abyeyayogedde byonna yabiyogedde akangudde eddoboozi ekyo psychological warfare atiisatiisa abamuvuganya kyova olaba nti yazaanekedde mu byambalo by'amagye ajuzi bwe yali atukubamu kasikiiti ak'okwogera oluyaaye yali mu ssaati ya bulijjo awo n'asomayo ebigambo by'oluyaaye n'abikuba ku mmeeza kati saawa eno yazze tooni ye yabadde yakulabula si ku ekyo kyokka bw'aba yadde ayogera ku bya pulezidenti ku bya Facebook social media na biki naye kati nze konsaani yange gyendi nti president agenza ayanguyirwa nnyo okusuulawo emisango yavuddeyo n'agamba nti okukwata mu kalulu kiri treasonable mu mateeka gaffe wonna we gali okujjako nga yabadde alina etteeka lyavunula ate nga tukimanyi bulungi nti okuvunula amateeka ogwo mulimo gwa judiciary si gwa executive
tewaliwo wekirambikiddwa mu mateeka ga Uganda amawandiike nti okubba akalulu kyenkanankana n'okulya mu nsi ki olukwe. Era singa wabaddewo okubba akalulu, omuntu yenna ng'alowooza nti wabaddewo okubba akalulu, amateeka galambika engeri gy'ayinza okuyitamu okukola petition ku kalulu akaba kakoze eki kabbiddwa. Singa bwekito bwe kyali nti buli abba akalulu avunaanyizibwa treason, singa kati amakomera gakoze eki gajjudde. Bwana Muwaya, kansooke mmaleyo ensonga emu. Gimaleyo. So tekyandibadde kirungi president kuvaayo mangu nnyo ye n'akulyetingawo omusango ogutakulyetingibwa mateeka. Tebadde okutegeeza Bwana Muwaya Ibrahim nti His Excellency the President teyagambye nti omusango gwo guno guli muteeka bwe liti kuba singa gwabadde muteeka obuliawo yandibadde akootinga teeka. Yagambye nti ekikolwa kyenkanankana n'okulyamu era nabako n'enyinyonyola gye yakoze. N'agamba nti bw'obba akalulu obeera oggyeko bannansi eddembe lyabwe okulonda omukulembeze waabwe oli gwe baagala oba okitegeera kyagamba nti ekyo kibaziyiza oba kibalemesa n'okufuna service kiziyiza service delivery nti oli baba nga yayise mu kubba n'atuula mu office takola buvunaanyizibwa abo okutuusa ku bantu services olw'okubeera nti abeeramu kaleeko okumanya nti ne taamu eddako nja kubba nkole ki. So tabeeramu nakakweguya, actually yakoze ekigambo okweguya nti ababba akalulu tebeeguya abantu baabwe be bakulembera. So tekyabadde muteeka, teyasobodde kurefaringa kuteeka nti anabba akalulu agenda kuvunaanibwa ogwa treason. Naye yagambye nti kyenkanankana n'okulya mu nsi yo olukulu olw'okuba nti obeera olemeseza bannansi okulonda omuntu waabwe gwe baagala. Statement yabadde nti cheating in an election is treasonable. Yeah. Ekyo tekuba kugeraageranya okujjako nga entafuta yange ey'oluzungu ekibogwe kyesirowooza nti bwe kiri. Wano bwe twali nga tutandika COVID-19 nga lockdown etandika, president yavaayo n'agamba nti oyo yenna n'amenya amateeka agalambikiddwa agenda vunaanibwa attempted murder. Abantu bangi batwaliddwa mu kooti olw'okumenya amateeka n'ebiragiro ebyalambikibwa okulaba nti ekirwadde kya COVID-19 tekibuna. Wali owulidde yavunaanibwa attempted murder? Lwansonga bavunaanibwa gwa kwagala okusasanya ekirwadde ekikambwe. Lwansonga nti attempted murder ng'omusango gulina qualifications zaagwo mu mateeka. Now bw'ogamba nti tuvunaane attempted murder buli agezezzaako okusasanya COVID, oba ogenda kuleetawo stigma. Kubanga obanga agamba nti buli akwatibwa COVID teekaafa. Kati mu mbeera gye tuli nti abawonye basinga abafudde kiri kiba tekijja kukola. Kati n'essaawa eno kino kye yavuddeyo ekyo pulezidenti kyabaddemu okutiisatiisa. Ennaku zino bw'oba otunuulidde ab'ebyokwerinda byonna boogeza ddoboozi lyaki lya waggulu. Nejo General Rokech bwe yabadde ayogera mu kusooka mu Myuka IGP mu kusooka mu kwogera kwe bwe yali nga yakatuuzibwa ku ntebe eyo yagamba nti yali tamanyi nakutta nsowera nti this general doesn't even know how to kill a fly. Engeri omuntu gy'afuukamu general nga tamanyi kutta nsowera nze naawe. Naye kati jjo bwe yavuddeyo yabadde nga alambika. Bateeseewo rhetoric eraga nti tuli muga bali mu lutalo. Really? Yes. Jjo natunuulidde omwogezi wa poliisi mukulu Enanga ng'ate yeefudde ng'awa propaganda nti tutegezeddwako nti mukulu Kyagulanyi ateekateeka okwewamba yeekweke mwembase omuntu alina security briefing ate tojja mu bannamawulire ng'omaze ofuna security briefing n'obanga awo olugambo. So okutya weekuli oba oli awo ebeera preemptive ekyokwewuunyisa ekiriwo ebeera preemptive measure ekisinga okwewuunyisa ekiriwo nti ate ab'ebyokwerinda batidde nnyo akalulu okusinga abalonzi. Ready? Yes. Bw'otunuulira statements eziva mu bw'otandikidde ddala ne ku minisita kennyini ekibeera ekyo kyennyini kyeyogeddeko. Tulaba nti oba oli awo embeera gye tuyiseemu na campaigns ze tukoze oba ze tuyiseemu ennaku zino zonna eza campaigns ze tuyiseemu akaseera ke tuyiseemu ke katonzeewo embeera ey'okubeera nti ab'ebyokwerinda tebali settled nti kiwarantinga
security eri abnormal eteekwa okuba nga esobola okucontaininga anything ekisobola okubeerawo kuba tekiri normal okubeera nti abantu abasoba mu 54 basobola okufa mu kiseera kya campaigns. Tekiri normal nga bwe kyali ku mwezi 18 ne 19 tekiri normal. So ogenze n'ogamba nti embeera ebaddewo ani yagireetawo? Ab'ebyokwerinda be baleetawo embeera eno ey'obunkenke? Tekiri direct nti babyakwerinda kubanga ebyokwerinda webaviirayo nga waliwo embeera empisa gye bayisizzaamu abavuganya gavumenti nga tebenkanankana. Ekyo nakyogerako omulundi gunasooka okubeerawo wano. Okwekubira mu nkwasa y'amateeka ne kuvaamu embeera erabikanga abatulugunya oludda ki olumu luleetedde abantu bano okuvaayo ne statement eziringa ez'okwerwanako. Kati bwe bapushinga abantu bano okuvaayo ne statement eziringa ez'okwerwanako ate ne bakyukira mu ezo zennyini bo ne babanga abateekawo okukuuma eddembe. Okwekuuma eddembe buvunaanyizibwa bwa security forces. Era nze sirina buzibu bwonna na deployment zonna ezikola ki ezikolebwa. Naye statement ezize ezikolebwa luli IGP Ochola yayogeranga naye akakugambye nti okukangula ku ddoboozi kyekibaddewo ng'akangudde ku ddoboozi ng'alabula ne bannamawulire. Lwaki wandibadde olabula mu bannamawulire mu kalulu ke twetaaga okuba nti kamazima naki na bwenkanya? So free and fair election bwenaaba weeri tewali muntu ayinza kuvaayo kwekalakaasa singa waba wabaddewo obwerufu mu nkuba y'akalulu, mu nnambulula yaako, mu nnangirira yaako n'ebirangiriddwa wakati mu ggwanga ku lunaku abirangiriddwa Electoral Commission ne bibanga bikwatagana n'ebyo ebyavudde kuki ku polling stations. So enjogera eno ey'okutiisatiisa ate nga si kutiisatiisa ekyo nkijjawo bamalirivu president tasobola kutiisatiisa bamalirivu ku kyokukola naye ekigenda okuteekawo emirembe ejja ddala kwe kuba nti akalulu kateekebwawo ne kakubibwa ne kabalibwa ne kalangirirwa mu ngeri ey'amazima naki na bwenkanya. Omukulu tutandiise wano nga tugamba nti omukulu Kaguta okuva mu kalulu abawagizi be beteekateeka okukola ki okwekalakaasa kuba si bamativu nangeri muntu yaabwe gyavudde muki mu kalulu. So buli lwoteekawo obutali bumativu gwe kennyini oba otonzeewo embeera ey'abantu okuba nti bava muki mu mbeera. So singa omukulu ono yayise abakakiiko ka bamunoonyeza obululu ne badisseminatinga information ne bagitambuza okukawaasi okuva ku mulonzi asembawo bonna ne babawa ensonga nga ddala bagikiriza nti erimu engumba ensonga eyeetaagisa omuntu waabwe okuva mu kalulu embeera gye tuwulira kati ey'okuba nti beetaaga okwekalakaasa teyandikoze eki teyandibaddewo. So General Museveni okuba nti yakangudde ku ddoboozi okukubba akalulu kirungi. Ekyokuba nti akyogera nga alinga agamba nti ab'opposition bokka be babba akalulu sikkiriziganya nakyo. Yandibadde ng'amanya nti buli lw'osonga akagalo mu maaso obusatu busigala busonze mu ggwe naye kennyini yeetunulemu. So kyandibadde kirungi singa eyogera y'omukulembeze yabadde nti bannaaye okulonda kuno kwe tugendamu kwa makulu nnyo eryo eby'eggwanga okugenda mu maaso eri eggwanga okugenda mu maaso. N'olwekyo buli yenna alina obuvunaanyizibwa omulonzi gwe alondesa alangirira akalulu Electoral Commission abeesimbyewo bwenna ffenna tulwane okulaba nti akalulu kabeera kamazima naki na bwenkanya. Naye yabadde alinga alina baalabula bamanyi nti bo bateeseteese okubba ki akalulu. Sebo Apolo ekyo sikkiriziganya nakyo. Tokkiriziganya nakyo. Tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya gwegenda maaso amanze tusima Apolo. Tuli ne Muwaya Ibrahim tunulidde embeera nga bweri olunaku lwankya bannayuganda bateekwa kulonda. Ekyo kyo oboolyawo tekiriiko okuwanaanya. Enkya kalulu tulonde president, tulonde members of parliament, mwe muli directly elected members of parliament, mwe muli ne woman MP. Obono ebifo ebisatu bye tugenda okunula olunaku olw'enkya naye ebibuuzo byo bikyaliwo wano ne wali ensonga nga bwayogedde bwana Muwaya Ibrahim oboolyawo wakyaliwo obutali bumativu erudda n'erudda naye ate kino kituzaayo eri aba opposition. Olunaku lwadde lwaggulo candidate wa National Unity Platform
Robert Sentamu Kyagulanyi ne candidate wa Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu okuli ne candidate wa FDC Honorable Patrick Oboyamuriat ne bevumba akafubo wano mu kibuga Kampala mu Hotel Africana ne babako enzikiriziganya gye batuuseeko nti oboolyawo bakolera wamu ku protectinga obululu bwabwe. Ekyo nno kituzaayo eri okwegatta wadde tebasobodde kwegatta bagamba nti wandibaddewo okukolagana n'okulaba nti bakuuma akalulu kaabwe awo no balyoke balemese President Museveni the incumbent okufuna 50+1 vote esobola okumuyisaawo oboolyawo baforcinge reland. Nayo ensonga kadu gikoneko mu dakiika 3 obanya kisoboka opposition okuba nti ku ssaawa esembayo ne babaako n'enzikiriziganya ekusobola okukolawo impact. Ekigendererwa kyabwe kyakulemesa candidate Museveni okufuna 50+1. Olaba nga kisoboka oba nedda? Kisoboka. Ekyetaagisa ssaawa eno si kunoonya akalulu. Okunoonya akalulu kwawedde. Okay. Okujjako nga wabaddewo okugulirira okwenjawulo. Ssaawa eno bannayuganda twamaze okusalawo baane be tunaalonda. Kati kye basobola okwegattamu kwe kukuuma ki akalulu. Kugambye apola akalulu kano ka byafaayo nnyo. Nti Electoral Commission Chairman omulamuzi omugundiivu munnamateeka omutendeke asobola okuvaayo n'ekiragiro nga takyesigamiza ku mateeka amawandiike. Kuba Presidential Elections Act erambika nti omuntu amaze okulonda asobola okubeera emita 2 n'okusukkawo ne walondera okusobola okulaba ebisigala nga bigenda muki mu maaso. Ekyo Electoral Commission yakijjawo. Baali batujjeko n'obwanannyini ku masimu ne kamera zaffe okutuusa bwe baavuddeyo oluvannyuma lwa operation balambulula. So kati ssaawa eno abavuganya kye basobola okukola kwe kwegatta mu kukuuma akalulu. Nti tulabye nti abanuupu abasinga bakwatibwa. So kati basobola okukanya bagamba nti akati gwe wa FDC abange baba bakutte ababo si bakwate. Ababo batuyambe tutunulire ki akalulu nga ffenna. Political parties zino ekituufu kiri nti wadde nga zirina abalonzi bawagira candidate mu Uganda political party democracy akyali muto. So abantu bawagirani candidate muntu gwe baagala. So ojja kwesanga nti omuntu y'omu alonda owa NUP ku bwa president oba wa NRM ku bwa president n'alonda independent ku bwa MP n'alonda owa DP ku bwa kansala. So omusaayi guli ogwogamba nti nfiira ku kibiina kyange tegunnayingira nnyo muki mu bannayuganda. So kyovola boluusi sikiriziganya na bano in fact siruusi sikiriziganya na bano abagamba nti olwokuba NRM erina ba MPs bangi bangi abeesimbyewo nga tebavuganyiziddwa then kitegeeza nti n'obwa president kyekimu. Bannayuganda bwe batese bwe balonda. So kuno okwegatta okwabaddewo kwa kukuuma kalulu era nzikiriza nti kusobola okukola. Okwegatta kuli okwogamba nti baleeta omuntu omu ekyo nakiwakanya dda mu Uganda tekikinasoboka. Eyo level kuleta joint candidate awo tetunnatuukawo olw'ensonga nti tulina n'abali mu opposition naye ng'ekiro bakukuta ne bayingira eri. Kati abantu ng'abo mu ngeri yonna balemesa. Tunulira okwegatta okwali kulina okubeerawo mu 2016. Abaali basindikiriza okwegatta bonna ssaawa eno balimu. The Democratic Alliance. TDA, the Democratic Alliance. Eyaleeta Maama Mbabazi. Maama Mbabazi kennyini gwe baleeta yavuddeyo. Betty Kamye yali agisindikiriza ennyo ali eri munda. Gilbert Bukenya ali eri munda. Dereti Haji Nassan Ntege Sebagala omugenzi yali yadde eri. Bazaka niringiye basirika tetumanyi gye bakola ki so gye babulira. So okwegatta okwo tekusoboka. Naye okugamba nti kisobola bakolera ssaawa eno kye baakoze okukuuma akalulu kye babadde balina okola basobola okuforcinga rerun. Lwaki rerun? Bwe baba nga bakoze ground waka waabwe bulungi basobola okufuna outright win. Lwaki
ebyo bigambo byo era endowooza yo tukwebaza nnyo bwana Muwa Ibrahim akadde katuweddeko neera kansooke ntereze record emawugola north nkitegeddeko nti bakandidates abali nominated okuvuganya bali 7 babadde 7 kati Sodo Aine Kaguta babanga abijjemu enta kitegeeza nti Shasi Muserwe asigala mu race, Salimu Kiseka independent asigala mu race, Nyanzi Maweje wa National Unity Platform abeera asigala mu race, Catherine Nakaiza independent, mwali Ismail Wagaba independent, mwali Songa Teno FDC bamuyita Moses Lyazi naye yali nominated okuvuganya ku kifo ekyo. So kaluluko kajagenda maaso ak'emawugola north tekisobola kukosa okuvaamu kwa Sodo Aine Kaguta kusobola kukosa ntegeka ya akalulu genda maaso mu mawugola north. Twagadde tereza record era banamawugola mukeere enkya mugende mulonde abakulembeze abana batwala mu kisanja ekiddako mu maaso. Program yo bwetu betambudde tekwa kwebaza timu yonna eri mabega program nebaza omugenyi wange Muwa Ibrahim neera ekisinga obukulu ntekwa kwebaza aba Al-Walid Investments Limited lokuba nti batuwadde obwagizi bewagira program naye era ekikulu kyekyokuba nti batufunira emirimu bagambye nti obanga weetaaza omulimu batuukirire ku Gujunju Road office zaabwe ziri ku Gujunju Road Busega osobole okufuna omulimu mu mawanga nga Saudi Arabia, Dubai oba Abu Dhabi omulimu gwa cleaner, housemaid, offloader oba emirimu emirala bwe gityo oba mulenzi oba muwala tekigaana genda osobole okuba nti wenazaako enaku ey'obwavu. Enamba y'essimu sola butagikuwa eri noti 7 noti emu 785 oba kuba noti 782 otuukirire aba Al-Walid Investments Limited abatuwa emirimu ate nga bakakasibwa Ministry eya Gender, Labour and Social Development. Katukwagaliza olunaku olungi program ejja kubanga ekoma olunaku olw'enkya naye tugenda mu kitundu kya byamizannyo ne bwana Mugerwa Jeffrey kankutegeeze nti covid ewaali naba mu ngalo sanitizing yambala mask yo ekisinga obukulu maintain social distance naye jjukira nti enkya kulonda genda olonde omuntu obanga tolonze ate tovaayo kugamba nti gwe balonze mubi oba takoze kakasa nti olonda kuba buvunaanyizibwa bwo okuweebwa ssemateeka okulonda omukulembezeewo. Naku olungi mbeere bulungi mweraba.